Abazirakisa abakwasizaako gavumenti ya Uganda okuva ebweru w'eggwanga okujjanjaba ekirwadde kya kkookolo wetwogerera kaakano batuwadde ekyuma nga kino kigenda kubanga kiyambako okukalirira ate abalwadde aba kkookolo. Okusinziira ku gavaayo n'abasawo wano mu ggwanga lyattu bakuyigirizibwa engeri y'okukozesaamu ekyuma kino ekyatuweereddwa eky'omulembe. Empeereza mu bujjanjabi bw'obulwadde bwa kkookolo eyongedde okunyikizibwa nga bayita mu minisitule y'ebyobulamu. Abakwasiriza ku gavumenti ya kuno mu byobulamu ye Dr. Bazu Sani ne Dr. Tanyu Zao abavudde mu Washington University. For different cancers, the machine can rotate around the patient, which makes it capable to treat the cancers from different angles. Chuma ekikalirira abakkookolo mu ngeri ey'omulembe ekya intensity modulated radiation therapy era nga bazze okubangula abasawo ba kuno mu nkozesa yaakyo nga bwe bannyonnyola. We are here on site to provide support for radiotherapy services. Yesterday we successfully treated our first patient in Uganda with intensity modulated radiation therapy. This is an advanced radiotherapy technique we use in the US, can greatly improve the patient outcome and reduce side effect. Dr. Bazu Sani agamba nti ekirwadde kirina emitendera mwe bayita okukijjanjaba. Linear acceleration is a technique to treat cancer patient. In the United States, high-income country, more than 50 patients are being treated, cancer patients being treated with radiotherapy, and we are very excited to see that this technology is commissioned and introduced in Uganda. Dr. Tanyu Zao agambye nti enkola gye baleese ejjanjaba buli kika kya kkookolo. So every upgrade means, we have the capability to deliver radiation more concentrated to the tumor while sparing the normal tissue, which means, the higher control probability and lower toxicity to the patients. Ate ye Dr. Kavuma Ausi omukugu mu kukozesa ebyuma by'amayengo ag'amasannyalaze agakalirira ku Uganda Cancer Institute asimye gavumenti kye bakoledde. Ekyuma kino kirina emitendera naye bw'obeera okikozesa osooka era emitendera egyo ogigenda mu madaala gaagyo. Kirina emitendera ng'etaano naye right now tubadde tulinga ku mutendera ogwokubiri kakati twabuuse ne tudda ku mutendera ogwokusatu. Olunaku lwajjo twasobodde okujjanjaba omulwadde eyasoose nga tukozesa omutendera ogwo ogulinga ogwokusatu. Tuguyita mu lulimi olufuutifuuti intensity modulated radiotherapy. Gavumenti egguddewo eddwaliro ezigoti mu Mityana District batereze ebyobujjanjabi mu bitundu. Dr. Mubiru Mike Kayizi ku lwa Ministry y'ebyobulamu avunaanyizibwa ku by'omutindo gw'amalwaliro abantu abazigiridde eddwaliro lino. Twebaza ofisi ya DHO yabeeranga nnyo naffe buli kaseera kugikwatirako okukwataganyiza awamu okulaba nga tufuna ekisingayo obulungi. Kati saawa zino otambula amalwaliro n'otambula amalwaliro kumpi 10 oyinza okutaweza amalwaliro abiki tuli mbasaba batendeka oba asatu amalwaliro gaasatu oyinza okusangako ate nga bakimanyi nti n'oyo gw'osanzeemu akola kikyamu okubeeramu. Abatuuze bo bagamba nti embeera mu bujjanjabi tebadde nnungi. Tufunye essanyu lingi nnyo bwe linaali tukoledde bulungi kubanga ekizimbe si kyekikola Mukama n'abantu be baana batukwasiza. Naye mpulidde essanyu lingi nnyo okulaba ng'eddwaliro lino lizze mu kitundu kino tewabadde sikaani olwalawundi. Omusawo w'Emityana atunnyonnyodde nti sikaani tebalina abalwadde babadde babatwala bweru babanoonyeza sikaani. Mujinga Peter akulira eddwaliro eribakwasiddwa ezigoti awadde obweyamu ab'Emityana. Twagadde okulaga bannayuganda nti ekintu kyonna kisoboka singa oba omaliridde. Twagadde okulaga bannayuganda nti olina kubeerawo ng'oli mulamu. So n'okubalaga nti ssente si ze tufokasinzeeko wabula tutunuulire obulamu bw'abantu. Bya Awora Gabdel ne Kyambadde Lawrence, Sorot TV, Omunyo.